الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من نبالونجي قبل جو أبيكم لو قبل FM كتبلم سنيشنا منسو ngachigamba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abali wano ngomutesitesi wa program mukuluka sekende wabategezeza yefe abasta life abo clinic abali kumpeza pal FM amanya Dr. Abdul Wahab Mulumba wamune Professor Kizito okuva mu Star Life abo clinic. Twengero bategeza nti Star Life abo clinic tusangibwa mu park empya ku motoka ze Gombe Kibibi wenajo boviridde yingira mu park empya botuka mu park empya buuza emotoka ze Gombe Kibibi wesimba bofuna okubuza buzibwa insha Allah bera ngo itakusimuza fe tubere nga tukuwa endagiri entufu esimu koita eri 0703 56 9 23 oba 0773 32 33 25 botukubira ngesimu tuzogerera kuba nga ziri bize bera ngo itakusimu yokumeza insha Allah tujja kubeera nga tukufuna bulungi. Esimu yokumeza eri 0758 333 666 zinamba za Star Life Herbal Clinic. Era tongero bategeeza nti Star Life Herbal Clinic tugulawo oba tukola okuva ku Monday paka kunako lw'omukaaga okuva saa 12 ez'okumakya paka saa 1 kawungeezi nga tumaze okusala salatu al-maghribi. Mukkirize tubeere nga tukubagiza mwenna bafidde akabagala bammwe n'ebigambo bigamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava Allah subhanahu wa ta'ala ila jetugenda okubeera nga tuddizibwa ekiseera wekinaba kituuse. Professor Kiriza tubeere nga tusabira ku badde baffe bonna n'abantu bonna bakosefu ne du'a igamba la ba'sa tahurun insha Allah, la ba'sa tahurun insha Allah. Tusaba Allah jalla jalaluhu Allah abeere nga bawa shifa, Allah abeere nga bawonya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yemuwonya. Professor Kiriza kiba kya buvunanyizibwa engeri gituli mwezi gwa Ramadan tubeere nga tuyiwa ku bantu emyoyo badde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukuluka sekende guno omwezi bagwira shahru tauba, mwezi gwa kwenyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugamba tiqul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, mwenna abakutudda wesubi ya Allah tagenda kubeera nga abasonyiwa. Allah ga qul ya ibadiya alladhina asrafu, temuna kuwala twenyiza Allah subhanahu wa ta'ala abonna bedibaze kana kaseera ka Ramadan tubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah beere nga tusonyiwa, Allah beere nga tusaasira. Era Allah gamba ti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah sonyiwa amazambi gonna omuntu gaba akoze kabeere shiriki Allah musonyiwa kakubeere buli zambi lyonna buli muntu yenna yemanyi yengo omuntu kana kaseera tubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeere nga tusonyiwa tutoke maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah atusime. Professor kakasa tejatika papaali report zetufuna alhamdulillah eddagala muyambe. Era tongera musaba Allah tongera kusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajatika papaali ajatuwa abangi Allah abeere nga muwa shifa. Era tumukubiriza abeere nga agenda eddagala agende nga akozesa eddagala kakasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kubeera nga muwa shifa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yemuwonya. Professor akadde kadduka ate amasimu gatandise okwaga simanyi kale mbadde nsaba osobola musekeri gwanga insha Allah tulabe ekibuuzo mukuluka sekende kyagenda okubeera nga tubuuza ku nzinyamba yaffe insha Allah ta'ala okuva mu Star Life Herbal Clinic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bane mwasuze mutya mwebale emirimu abalwadde abasomozeddwa mu ngeri emu tubakwasa Katonda bane mwebale okusiiba era katusabe Katonda ate atongere enteekateeka ennungamu okulaba nti omwezi tugumalako ate n'ebigendererwa byonna bituukirira. Professor nsonyiwa okusala ekirimi ogezi n'ogera kusiiba ombaka tugamba asiyamu wal qur'ani
yashfa'ani lil-'abdi yawma al-qiyama ebintu bibiri ebigeno tuwaliza kuna kulenkomero okusiba ne Qur'an je tusoma so tukubiza abantu mugwa mu manyi tugende mesa nga tusiba insha Allah okusiba kwe tusiba Allah ajja kubera nga tuwolereza okusiba kujja kubera nga tukuwolereza nga tukuwolereza maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekisera bashina nga tusema maso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, amen. Bwetu betwogera abasta Life Herbal Clinic abajanjabisa obutonde abajanjabisa eddagala ly'ekiwarabu ekitebe kyaffe ekikulu kibi Bigombe stage wano mu kibuga Kampala mu paaka empya. Tukubiriza nnyo abantu okujja bakebera tosirikira bulwadde kikulu nnyo okumanya bw'oyimiridde oba oli awo n'okuwonya katukusobola okuba okwangu n'akasente kayinza okuba akatono mujje tubakebere counseling yabwerere delivery yabwerere tulina products nyingi zetukola wabula tujja genda nga tulambula mpola wabula abantu tubakubiriza nnyo okujja okwekebera gwe bakeberako nga olina results zo era naye tumuwa nnyo esimu yaffe ya WhatsApp aziteekeko tubeere nga tuzirabako. Esimu eri 0703 57 56 23 ate nga alina ekibuuzo ekirala kuba akadde olusi kayinza obutatumala ayinza okwongera n'akuba n'alambikibwa. Esimu eri 0758 bwetu bwetwogera abasita Life Herbal Clinic. Dokita mwatusomesaawo ku bulwadde bwa kabootongo emabegako naye kati nkakasa nti oba oli awo bwetaavu bongera okwereka nti abantu baffe beetaaga okubanga bongera okutanzibwa oba okulambulirwako ku ndwadde eyo. Nalisabye oba oli awo olunaku nga tetunaba kugendako mu masimu awo osooka otuyiseemuko ku bulwadde bwa kabootongo obwo naddala ngeri gye bukwatamu obubonero na butya bwe buyinza okuba nga bwetangirwa. Okay, webali nnyo ssebo. Kabootongo ezimu ku ndwadde ze tusomesaako eziyitira mu makubo ag'enjawulo naye nga naddala tumwogerako nnyo nga obulwadde obuyitira mu makubo ag'okwegatta ag'okutabagana okw'abafumbo omusajja ku mukazi ate n'amakubo amalala g'ekifuula nnenge omusajja ku musajja ate ne mu kuzaalibwa era omwana asobola okusiigibwa kabootongo ng'azaalibwa oba oli awo ne mukiriira mw'abeera aliira era asobola okuyitiramu n'afuna obulwadde obwa kabootongo. Kabootongo mu luzungu ye syphilis ate nga akawuka bacteria ke kaleeta obulwadde obwo akawuka ako ke tuyita Treponema pallidum. Akawuka ako bwe kayingira mu mubiri katwala ekiseera kye tuyita incubation ne kaalula kati bwe kaalula wiiki nga 3-4 ebiseera ebisinga katera okuleeta ebbwa naddala we kaba kayise nga kayingira kayinza okukwata ebbwa mu bitundu ebyekyama naye amabwa ago gatera okubeera nga tegaluma era gawona gokka mpola mpola. Kakati ate awo akawuka ako kavaawo ne kasirikira mu mubiri gwo okumala ebbanga kasobola okusirikiramu emyaka n'emyaka nga tekannaba kuleeta bubonero naye nga ate mwekali kalina bikoonoona yensonga ki emyaka bwe giyitawo ate awo wennyini wekayita nga kayingira wafunako engeri y'ebbwa ate oluusi wajjawo kye bayita rash ne wabutuka era n'okubutuka okwo era nakwo kutera okuba nga tekusiiwa. Kakati olwo kaba katandisa emitendera gyako nti kavudde ku mutendera ogwasooka gwe tuyita primary syphilis kati kambuse ku mutendera oguyitibwa secondary syphilis era emyaka bwe gijja gyongera waggulu era kaddamu okutambula ne kagenda mu mitendera egyokusatu netugamba nti kati afuuse tertiary kakati olukatandika okufuukaako obulabe ne katandika okukosa ebitundu ebitali bimu organize ez'enjawulo mu mubiri ogw'omuntu nga mwe muli amagumba bones kakendeeza ebirungu ebiyamba amagumba okugasiba nga malamu nga mwe muli n'omunnyo gwa calcium ensonga ki abantu batandika okugamba nti amagumba gannuma amagumba gambwatuka akawuka ako kasobola okugenda ne kayingira mu joints nakuba ne kazirya nazino ne zitandika okukuluma naye nga tetolina ndwadde zino nga za arthritis akabootongo asobola ddala okukikola. Akawuka ako kasobola okugenda ne kakosa ekibumba liver twatunuulira ekibumba nti kirina emigaso kumpi ng'ebikumi 5 kati bacteria eyo bwerumba ekibumba ekireetera okuzimba ekireetera to slow down okulaba nti tekikyasobola kukola migaso gyakyo be bantu bosanga nti omubiri gumusiiwa kubanga abamu nabafuna n'obutwa mu mubiri kubanga ekibumba kirina omugaso gukukola okugyamu obutwa mu mubiri ye muntu gwosanga nti n'omusaayi gwennyini talina kubanga ekibumba kitereka omusaayi ate kiyambako mu nteekateeka ekola omusaayi so oba nakabootongo asobola okugenda mu maaso n'abyonoona. Obulwadde bw'akabootongo busobola okugenda ddala paka mu mutima gw'omuntu ne gulwala ne gunafuwa
abamu ne bayitirayo ne bafuna ne zi pressure naye ng'ekyaleeta obulabe ye kabootongo. Kabootongo oyo mu baami abanafuyiza nnyo mu mbeera y'ekisenge kubanga ebirungo n'ebiriisa aba abyonoonye nga bikendedde. Obuwuka obwo busobola okugenda paka mu kiwanga oba omutwe nagwo ne gulwala n'ofuna ssenyiga atakuwonako naye nga kyava kabootongo. Amaaso, abantu bangi balwadde amaaso naye nga si z'endwadde ez'amaaso eza bulijjo nti oba cataract nsenke nti oba omuntu ali myopic wabula nga kiva kabootongo. So obulwadde obwo bwa mutawaana kuba tubulabye nti n'omukyala waba bw'olina n'atejjanjabisa ekisooka buyinza okumuviirako olubuto okuvaamu. Ekyokubiri luyina n'okufuna miscarriage ezo. Ekyokubiri omwana ayinza n'okufiira munda. Ekyokusatu mu kuzaalibwa kw'omwana ogenda kumusiiga obulwadde naye ajje nabwo. Kakati obulwadde obwa mutawaana ne ba bebi agenda okujja nga alina rash awotuse, abamu alina kibayita enkaka jaundice, amaaso ga kyenvu. Bebi najja nga alina omusujja naye nga kiva kabootongo. Ogenda okwetunulira bebi nga naye bambi talina musaayi, red blood cells ntono zikendedde. So obulwadde obwo tuwogerako nti bulwadde bwa bulabe bwa mutawaana kuba singa omuntu oba tebwejjanjabisizza buviiriddeko n'abamu okufiira ddala, olususu lwonoonese lufuukidde ddala nga kikere, amagumba gabwatuka, nsanyalala, mpulira omuliro mu mubiri, siina maanyi, mpulira bwe kaseera empewo empitamu. Naye tukubiriza abantu nti kabootongo olwokuba tumwogeddeko nga STI nti sexually transmitted infection oba disease, obulwadde bukwatira mu by'okwegatta. Kyandibadde kirungi oba kya buvunaanyizibwa okubeera nti wejjanjaba n'omuntu wo oba n'abantu bo b'otambula nabo mu bulamu bwo. Kuba abafumbo bangi bejjanjabisizaako omu naye obulwadde ne bulemerawo era abamu ne batuuka okukkiriza nti kabootongo tawona. Naye tubasomesa nti kabootongo oba syphilis awonera ddala nga singa omuntu abazze ne tumujjanjaba ne banne. Twakola eddagala lyaffe lino erya viral cure. Viral cure tujjo tubasomesa nti ddagala lya infection. Kakati syphilis kabootongo nayo infection kuba twagamba nti infection kitegeeza nti waliwo akawuka akaba kakuyingiddemu mu makubo ag'enjawulo katwogedde ku g'obufumbo ne kasiiga omubiri gw'obulwadde omubiri ne guleeta obubonero. Kati omuntu alina obulwadde obwa kabootongo tujja kumuwa eddagala lyaffe lino erya viral cure. Tujja kumutirako eddagala lyaffe lino erya red blood solution ate nga tujja kumuwa n'omukebe gwaffe guno ogwa stopper. Twasomesa stopper nti eddagala likola emitendera ebintu bingi kuba kabootongo tulabye nti ebirungo ebisinga obungi aba abyonoonye. Ebitongole ebyenjawulo emisuwa tegikyaweereza. Kabootongo asobola okukosa nerves, abantu bafuna okusanyalala, omuliro mu magulu buli kaseera byonna kabootongo asobola okubireeta. Yensibali tuteekako eddagala lino erya stopper extra okulaba nti omuntu oyo alina kabootongo ajja kubanga ayambibwa bulungi nnyo. So kabootongo tumubajjukizaako mpolampola olw'obufundo obwakadde ate katubajjukizeeko ne ku ddagala lyaffe ate erya clear liquid naddala nga tugenda mu maaso n'omwezi ogwa Ramadhan. Dr. nga obaoliawo tugenda okwongera okulambula waliwo obwedda amasimu agavuga simanyi oba bagala kwebuuza ku kabootongo nga bw'omujjunyudde. Ono gwe anaaba n'ekibuuzo oba ku mbeera yo gyeyita ku noti 759 mu noti 7 noti awamu ne noti 782 366. Dr. bagenda kubanga ate bakwanukula. Kale ajjanga omutuwa then tubajjukize ku ddagala lyaffe erya clear liquid liyambye abantu eddagala lino mu mbeera ey'okusiiba ate nga n'abakyalinamu obugulumba tubakubiriza mujje tubawe eddagala lino clear liquid, tubawe eddagala erya red blood solution. Ng'omaze okusiiwuluka olweggulo obeere nga weeyambisa ku ddagala eryo ate ne ku makya era osobola okweyambisa ku ddagala eryo. Tukkiriza nti olubuto olubadde lugugulumba oluvaamu amaloboozi olukulumaaluma lutumbiira lwepika tofuluma eddagala lijja kuba nga likuyamba bulungi nnyo. Twabategeeza nti omwezi guno omutukuvu twasalako omutwalo gumu ku ddoozi ya ulcers jangu n'emitwalo 5 ofune eddagala erya ulcers ate nga n'eddagala lyammwe erya dental solution ery'amannyo nalyo tubajjukiza nti weeriri likyagula omutwalo gumu gwokka. Eddagala ly'amannyo agaluma, aganyenyeera, agaliita omusaayi na buli kizibu kyonna nti kya mukamwa jangu ofune dental solution. Tulina black seed oil akola ku pressure, akola ku sukaali wamu n'eddagala lyaffe lino erya diabetes formula okuyamba abakadde baffe abatawanyizibwa n'obulwadde obwa sukaali, nfuuyisa kumukumu, nina ekifu ku maaso, kamunguluze yagaana okuwona, omutwe, omuliro, nsanyalala okukamala
eddagala likuyambako buli lwe twogera ku sukaali twogera ku power form power booster ne kaswiti kaffe kano olw'ensonga nti obulwadde obwa sukaali bunafuya nnyo embeera ey'amaka kubanga buli sukaali lwalinnya ayokya byonna byasanze mu mubiri n'abyonoona immunity nekka so ebyo byonna tubagamba gye abaami tubawe kaswiti akanuunibwa tubawe eddagala ffe erya power booster. Hello. Ojja kuddamu ogeze ku noti 75 mwende mu noti 7 mwenda noti wamu ne noti 7 823 nkaaga nkaaga. Hello. Tulina eddagala ffe erya honey syrup, cough nakyo syrup, tulina kanozo dropper, senyiga yagaana okuwona, ekifuba, allergies omuntu aziira ajje tumuwe eddagala eryo wamu ne Sinaform, allergy ng'ennyindo zikusiiwa oyasimula ebyo byonna bijja kuyamba. Chronic chua eddagala liyambako okugyawo emiziziko egy'ekiika mu kuzaalako omuntu. Hello. Esimu tutenguye tulina sabbuuni, tulina oiro, omuntu ayagala okufaana obulungi, olususu luliko black spots, oluwumu, ensundo, embalabe, jangu tukuwa eddagala erijja okubanga likujjako ensundo ezo awamu n'enkovu. Tulina oiro waffe akola massage, abantu abalina obulumi abalumizibwa ebinywa, omugongo gunnuma, amagulu, ebyo byonna oiro najja kuba akuyambako. Waliwo omukulu Kasekende. Ojagizako ne ku MTN ku noti 7 823 nkaaga nkaaga tujja kuba tufuna bulungi. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yenze Hadija. Enyabo. Buza dokta. Enyabo. Nina olubuto myezi mukaaga. N'oluvannyuma mugere bangamba sukaali wange ali wansi. Balina eddagala lye basobola okumpa sukaali n'abanga stabilizing. Olubuto myezi mukaaga naye sukaali we abeera wansi. Bw'omukyalo w'ofuna olubuto omubiri guno gufuna enkyukakyuka ezitali zimu nga zeesigama ku omubiri gwe gwatondebwa gutya. Ensonga lwaki ate abamu bwe wabifuna olubuto ate sukaali alinnya bulinnyi kakati ate ku ggwe ate sukaali yasse ate ng'ajjukira sukaali ge maanyi g'omubiri gyakoma okukka ogenda kuba tolina maanyi. Jangu tujja kuwa eddagala egy'okuyamba okubalansinga sukaali. Banaye abalina endwadde za shayaatwin, amajinni, amaketa amannya batambula ekiro, tulina spray gy'ofuuyira mu nyumba, mu office, mu motoka yo, tulina powder wa phone gwa kusteaminga ajja kuyambako okubeera nti agoba endwadde eza shayaatwin. Abasanyalala, emigongo, amagulu, tulina cypress formula akakomera kayamba nnyo okuzibukula emiswa, okusanyalala, ensigo yalwala, ekibumba. Abaami abalina obuzibu mu prostate, ofuuyisa tofuuyisa, amazzi gaganya okuvaayo, ozibikidde, jangu tujja kuba tukuwa eddagala omulina super cleans eno ejjamu obukyafu, ejjamu amasavu mu mubiri. So tulina products nyingi mukulu Kasekere naye akadde kadduse wabula katujjukiza abantu we tuli ku Kibibi Gombe stage mu paaka empya. Jangu n'ekibuuzo kyonna oba yongera okube ku namba yaffe yongera okubuuza eya 0758 0758 333 ne Airtel endala ya WhatsApp 0703 5 9 tukiza tujja kuddamu ku kibuuzo kyonna. Tugenda kukola counseling ya bwereere lwaleero, delivery ya bwereere lwaleero, wabula mujje mwekebeze endwadde. Professor, tukubiriza abantu nti engeri gye tuli mwezi gwa Ramadan nga bagala okukozesa eddagala yaffe balikozesa ku ddaaku ne kufutala emirundi emeka? Mirundi 2 inshallah taala. Professor, nga bwotemeretema eddagala lino tugamba ekigambo kimu ashafi huwa Allah, Allah jalla jalaluhu yakola atya yawonya inshallah. Mujje mu Starlife Herbal Clinic tubenga tubajjanjaba kakasa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga bawashifa. Mbale Dr. Abdullah Mulumba ومن Professor Kizito okuva mu Starlife Herbal Clinic wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obubaka okuva mu